Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amatendo amajjuvu gonna ga Allah tabaraka wa ta'ala era tusaba okusasira ebyengera n'emirembe bijje eri nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama. Abalwadde tusaba Allah tabaraka wa ta'ala abawe sifa, ate abeetaavu tusaba Allah tabaraka wa ta'ala fenna atumalire. Olunaku olwaleero lunaku lukulu nnyo mu bulamu bwaffe ng'abasiraamu, era neebaliza ddala basiraamu bannange abaami n'abakyala okutuukiriza empagi ey'okusiiba. Mwebale okusiiba, tusaba Allah jala waala nannyini buyinza akkirize ibaada yaffe ey'okusiiba, ate era atusasulemu bulungi obwo obumogofu obutonde obutuyitako. Tusaba Allah tabaraka wa taala abutusaasire. Olwaleero nze ayimiridde mu maaso gammwe oba ayogerako nammwe mu kiseera kino, amannya agange nze Kagugube Adamu, naye nga nnyimiridde wano nga ssentebe ow'ekibiina ekyaba Old Boys and Girls of Budde Secondary School. Nga ekibiina kyaffe kino twakitandika emyaka 2 emabega, naye ng'ebimu ku biruubirirwa byaffe bye tulina oba bye tulwana nako okubanga tubituukako kwe kuba nti nno tubeera nga twekuuma nga tuli wamu, okwekulaakulanya, okuyambagana n'okulabika nga aweetaaga okuteekawo okuyiwawo omubiri okubanga kufunawo mpeera tufune. N'olwekyo twakkaanyiza nga bannabudde nti tusiibulule ku baganda baffe ab'e Makulungo, era olunaku olwaleero amasepiki ago ge mulengera agali mu background emabega eyo nti tuzze wano nga tuzze okusiibulula abasiraamu ab'e Makulungo, abaami n'abakyala, abakulu n'abato, bonna bonna. Emiceere gyegireefa alhamdulillah, soda gyaliefa alhamdulillah, amazzi n'ebirala ebintu ebiringa ebyo, naye nga bivudde mu baani? Bivudde mu bannabudde. Nze omulimu ogwange nga ssentebe gubadde gwa kkubiriza baganda bange ne bannyinaze okulabika nga tufuna obusobodde okulabika nga buteekateeka ensonga eno ey'okusibulula abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala. Ntwala omukisa guno okwebaza bannabudde bonna, abaami n'abakyala abakkiririza mu nteekateeka eno, era bwe baamala okuba nga bagikkiririzaamu ne bakwata mu nsawo ne bateekayo okulabika nga olwaleero tutuuse wano e Makulungo okuba nga tuteekateeka okuba nga ku ssaawa emu ffenna tugenda kutuula wamu tusiibulukuke. Baganda bange ne bannyinaze, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Neebaza olukiiko lw'enkola nalwo olukoze omulimu omunene okulabika nga ensonga eno olwaleero eyimirirawo, ne bammemba abatodde ne batuwa, abo abali mu diaspora n'abo abali wano, bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsaba Allah wa buyinza ffenna atumalire. Waliwo mwannyinaffe Hajati Zamzam Bawudha ali Saudi Arabia, alina ekibiina kye ekitwala emigugu e Saudi Arabia ne kigireeta ne Uganda, Zamzam for Imports and Export. Baganda bange ab'e Makulungo n'abo bonna abanaafuna akatambi kano gye muli, tusaba mutuwagire, muwagire omwana owammwe. Bw'oba olina omuntu wo ng'ali Saudi ng'oyagala kumuweerezaayo fa alhamdulillah, ng'olina byeyagala omuweereza, gende nateete yewali office obiteekayo, sente za kutegeeragana, ebintu ebyo bijja kutambula bigende. N'abali Saudi bajja kubisindika, era be bamu abayimiridde mu mukolo guno oba bwe tubadde wamu mu nteekateeka. Naffe tugamba nti nammwe muba mukoze kya bbeeyi era kya muwendo nnyo okulabika nga muteekako. Tulina baganda baffe abalina bizinesi ez'enjawulo kuno, abalina amasomero. Nange kennyini kwogera nina essomero liri mukono lye tuliyita oba erinnya lyalyo y'Embogo Progressive Secondary School, lisangibwa e Kasozi mu ggombolola y'e Naggojje
mu muluka gwe Namagunga mu town council ye Namataba nange mundabiranga ddala ne mujja ne mumpagirako. Tulina muganda waffe awo Haji Sewagudde Ismaila alina Bohal Junior School liri Enakuwadde primary bya migulu 2 bisomesa theology n'ebyensi ate ne secondary wano mu Kalandazi nayo gyeri. Nammwe abalina abaana ku kitundu kuno ya rabbi mutuwagire, bwe mutawagire ffe ye ate munawagira baliwa. Tulinawo muganda waffe Hamisi musajja muzannyi wa mizannyo nabo naye mumuwagire n'abaagala okuyingirayo abayamba ne bayingira ne bagenda ne bafuna. Tulinayo mwannyinaffe ye ali ku Nassaawo Senga Asha Nagujja mukyala naye mutunzi wa bitabo bw'oba ogenzeeyo naye omuyambe. Tulina mwannyinaffe ali mu Nkoko Hajja Tedija Najjingo ali mu Nkoko, abalala bali mu masannyalaze, abalala bali mu speya, abalala batunda mataka. So tusaba tubeere wamu mubeere nga twekuumira wamu. Anti Abaganda baga nti agali awamu ge gakola ki? Ge galuma ennyama. Kale nno baganda bange ne bannyinaze eyo nandazeemukko okubalaga nti tukola ebintu ebyenjawulo naye ng'ekisiisinze tuleeta wano olwaleero eri ensonga egi eryemu yakulabika nga twegatta ne baganda baffe ne bannyinaffe ne bakadde baffe n'abaana baffe emakulungo wano ku muzikiti gw'omu town okulabika nga tubasiibulula. Era ebyo byonna bye mulaba ebifumbibwa ebikolebwa na buli kimu sijja bagamba nti ssente zange wabula ssente z'abannaki z'abannabudde be bakoze omulimu guno okulabika nga basiibulula baganda baffe ab'emakulungo. Tusuubira omwaka ogujja biidhini rahman Mungu bw'anaaba nga tatutaddewo aye tujja kulaba ekitundu kyali kye tujja okukola ki kye tujja okutuukamu ate nakyo tulabe bwe tunaalabika nga tusanyusa bannaffe okuba nga tusiibulukukira waki tusiibulukukira wamu. Nyongera okubeebaza kubanga ennaku zino ebiseera bino ssente ntono n'obuvunaanyizibwa bungi n'ebizibu bingi naye olaba oli yeerekereza naga nti omanya nti kintu kya ttendo kintu kya bbeeyi. N'olwekyo bannabudde abaami n'abakyala benyimiririddewo wano ku lwabwe mwebale nnyo mwebalire ddala n'ab'olukiiko. I salute you all. Nsaba Allah jala wala nannyini buyinza ffenna atumalire ate atuwe ekyo ekisinga obulungi mu guno omulimu. Munzikirize nkomaawo nga mbaagaliza ekisiibo ekirungi ne Eid ennungi ate era tuleme kukomaawo tukyalagane alina kyalina munno muwe ne zakatul fitri tugisasule biidhini rahman. Neyanziza nnyo neyanzege saba Allah jala wala abakuume nga muli balamu abataase endwadde enkambwe ate abasasulemu ekisinga obulungi abo abaatodde abo abatasobodde naye ng'ate omutima gubaddeyo nabo tusaba Allah tabaraka wa taala abamalire ate omulundi ogujja babeere nga bali mu abo abalina obusobozi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم النبي ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمه جزيرة بنت حسين. twebaza wekitiibwa Allah abasobozesezza okutulowoozaako mu kitundu kyaffe kino. Tusaba wekitiibwa Allah abasiime. Tusaba wekitiibwa Allah asse omukisa mu byonna bye mukwatako. Tuli basanyufu nnyo ku lw'ekitundu kyaffe kino Makulungo. Tusaba wekitiibwa Allah abaweemu obulungi mwebale kutulowoozaako. Tusaba tugendere mu mbeera eyo bwetyo. Tuze bonna basanyufu, abasiraamu basanyufu. Barakallahu fiikunna. Tusaba Allah abakubisizeemu ekisinga okubanga kirungi. Tusaba Allah akkirize okusiiba kwaffe. Tusaba Allah akkirize okusaddaaka kwaffe. Tusaba Allah abamalire nga bwe mutumalidde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama.
baganda bange bannyinaze mwenna abannabudde abali ku mukutu mbalamusaako n'ekiramuso ekisingayo obulungi nti assalaamu alaikumu warahmatullahi wabarakaatu. Atenderezebwa Allah ow'ekitiibwa atusobozesezza okuba nga tubeera mu kifo kino olwaleero, oba oliawo senga si busobozi bwe tetwandisobodde kubaawo, naye tumwebaza bwakitiibwa Allah atusobozesezza okubaawo olwaleero. Twebaza Allah ow'ekitiibwa atusobozesezza okukola bino bye tusobodde okukola olwaleero nga tukolera wamu mu mutima omulungi ogw'Abasseruganda. Ntwala omukisa guno okubeebaza mwenna bannabudde, buli muntu yenna waali asobodde okwetaba mu nteekateeka eno. Nsaba Allah ow'ekitiibwa ffenna atusiime, atusasule olusasula olusinga obulungi. Era nsiima mwenna abasobodde okuba nga mukunga abantu bammemba okubeera nga babaako kye batuwa. Nsaba Allah ow'ekitiibwa atasobodde kuwaayo mu mbeera eno naye nga wamuffe, tusaba Allah amuwe amusobozesa okuba nga ateekayo mu mikolo egiddako. Nsaba Allah ow'ekitiibwa ffenna abali ku mukutu guno atuwa obulungi, atusasule empeera ez'omukolo guno. Ffenna abali ku mukutu guno atusasule empeera ezikulukuta kwahira ne ku dduniya nga tukyali balamu, tulabe ku bibala bino olwaleero bye tuliko. Omulimu guno gwe tukola olwaleero mulimu gwa busiraamu, mulimu gwa ddiini, mulimu empeera zaagwo Allah yazimanyi. Empeera zino ez'omulimu guno gwe tuliko olwaleero Allah yazimanyi, naye twebaza Allah nti tusobodde okuba nga tugukola ne tuguggusa. Ntwala omukisa guno okwebaza muganda waffe ali ebuwalabu Hajati Zamzam, Hajati Bawuza Zamzam owa Zamzam Tour and Travel. Ffenna we tuli, buli awulira akantu kano, buli yenna ataddeyo, buli amanyi omuntu akolaganako n'omuntu ng'akolera Saudi Arabia ng'alimu ebyo ebya import oba export, tukozese kampuni ya muganda waffe mwannyinaffe Hajati Zamzam Bawuza kubanga abadde mpagi nnene mu mukolo guno okubanga gusobola okuba nga guyimirirawo. Nsaba Allah ow'ekitiibwa amusiime, ffenna tusiime, agaziye emirimu gye, amufuula ow'enjawulo mu Saudi Arabia ya Rabbi. Nsaba Allah ow'ekitiibwa akuwe byonna Hajati Bawuza, byonna by'osinga okwetaaga Allah yabimanyi, ffe tetubimanyi, naye tusaba Allah ow'ekitiibwa abikole ki? Abikuwe, ffenna atumalire. Baganda bange ne bannyinaze, ntwala omukisa guno okubategeeza nti omukutu guno gwa baluganda abasomerako ku Budde Secondary School ne Budde Primary School. Omukutu guno gutugatta nga abooluganda okubeerako awamu, okusanyukirako awamu n'okuba nga tuwuliziganyizaako ku maloboozi gaffe ku mukutu guno. Naye tubeebaza obutaguvaako, tubeebaza okubeera nga mugukuuma okuba nga gukyasobola okuba nga guyimiridde, oba oliawo senga temuguliiko, senga tegukyaba nga guyimiridde. Tubeebaza olw'ekyo ak'ensuso okuba nga mugukuumye okuba nga gukyasobola okuba nga guyimiridde. Nyongera okubajjukiza ebigendererwa byaffe bannabudde, tetubivangako, tukyabiriko. Byonna tusaba Allah ebikutte abite abijjewo, tulabe nga tusobola okugenda mu maaso okutuukiriza ebigendererwa byaffe. Ndi mukkiriza era nzikiriza nti ebigendererwa byaffe byonna bijja kutuukirira biidhni Rahman. Tusaba Allah ow'ekitiibwa akkirize. Nyongera okubajjukiza ku sayidi eyange ey'omuwanika akawunti eri dormant, bammembers bannaye akawunti mugirina mukituulireyo kasente tulabe nga tusobola okutambuza ensonga. Nyongera obbakubiriza n'okubeebaza okubeera nga mutudduukiriranga buli tuteekawo embeera ey'emiranga oba ey'essanyu embeera nga mutwegattako nemukolera wamu ne tuba nga tusobola okuggusa ensonga ezo. Nyongera okwetonderwa akaseera akatono ke twaba okukoleramu ensonga eno, ne nsaba Allah ne twebaza Allah ow'ekitiibwa nti abakoledde abasobozesezza okuba nga mugituusa ne mugiggusa weeri olwaleero. Byonna bikoleddwa lwakuba mmwe obusobozi bwammwe n'okulwana kwammwe n'amaanyi gammwe. Tubeebaza awadde ennusu ettaano, awaddeyo omutima gwe, awaddeyo ndowooza, yawaddeyo okwagala kwe, ataddemu amaanyi ge, atambudde okujja wano. Buli omu tusaba Allah amusiime olw'ebyasobodde okuba nga akola.
Nsembyayo okwebaza chairman waffe Adamu Kagukube okubanga tapowa tatuvaako okubeera nga atujjukiza mu byonna bye tusobola okuba nga tulina okukola n'abeera nga atujjukiza obulungi bwakyo okutukubiriza. Tumwebaza okuba nga tukulembedde bulungi ekiseera kyatukulembedde. Saba Allah ow'ekitiibwa amusiime. Nebaza olukiiko bammemba mwenna abali ku lukiiko olw'okuba nga tukyasobola okuba nga tukolera wamu era nga tuwuliziganya mu mbeera zonna ez'okusoomoozebwa ne tubeera nga tuwuliziganya era nga tukwatira wamu. Saba Allah ow'ekitiibwa atusobozesa okubeera nga tugenda mu maaso n'ebigendererwa byaffe ebya guruupu. Mpozi natandise sibeeyanjulidde amannya n'eddoboozi Hajati Hadija Najingo omuwanika wa guruupu eno mbasaba tuteerayo ku kasente bammemba ku akawunti si ku masimu tusente tuteeke ku akawunti tulabe nga tugenda tutuukiriza ebigendererwa byaffe wadde nga waliwo okubeera okunafuwamu naye si kunafuwa tumanye embeera bweri naye tumanye mugenda golokoka tugolokoke tusituke tutambule tusobole okutambula okuyamba abantu baffe baganda baffe mu byalo bakadde baffe naffe ffennyini okwekulaakulanya tusobole okuba nga tugenda mu maaso. Mbakubiriza obuteerabira baganda baffe Haji Bukali Junior School, Bukali Secondary School, Progressive Senior Secondary School, Mukono baganda baffe tubawagire na buli muntu yenna alina bizinensi yenna muffe nga buli muntu alina kye yeetaaga ku munne tubeere nga tuyambagana tuwuliziganye twegattire wamu okusobola okutumbula enkulaakulana mu mirimu gyaffe. Nyongera okubeebaza mwenna abawaddeyo kye muwaddeyo abatasobodde kuwaayo naye nga muyina emitima egiwaayo tusaba Allah abawe musobole okuba nga musobola okuwaayo omulundi oguddako. Tubaagaliza Idi ennungi bi'idhni Rahman. Sina bingi byakwogera ebyo bimpeddeko byennyina obbagamba byebyo. Saba Allah ow'ekitiibwa atwongere obudde obulungi tusobole okumaliriza ensonga eno mu kitiibwa kyayo. Omukolo gw'amaanyi nga bwe mugulabye. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.